Video eno nkusaba ogimpeere obudde. Kawanvu ne kampeere obudde nkusaba busabi. Kadaama yagenda mu kiyumba ky'Omuwarabu n'akolayo era ng'akwasaganya emirimu gye. Wayita akabanga katono nnyo baba yatandika okwagala okumukwata oba okumukozesa. Yakozesa advantage nga bonna famire teriiwo waka, baba yakomawo baba yekka era n'akozesa advantage eno n'akaka Kadaama ono akaboozi. Yamukwata n'amukozesa. Aba yakavaawo n'omutabani ow'ewaka oba muyite omwana wa baba omulenzi omukulu naye n'akomawo. N'akola ekintu kye kimu ku Kadaama naye n'amukaka akaboozi. Wayita ebbanga ttono nnyo Kadaama afuna olubuto. Kadaama mu kufuna olubuto mama yamubuuza olubuto luno lwani. Kadaama yasirika yagaana okwogera. Naye nga naye ng'omuntu ali tamanyi nannyini mutuufu, nannyini lubuto mutuufu yaani. Ebbanga lyayita Kadaama yazaala omwana. Gwoyo omwana gw'olaba awo mu kifaananyi. Omwana mu kuzaalibwa mama amutuuza amugamba omwana ono waani, tugenda kukuzzaayo wa Uganda. Kadaama atuuka ekiseera ayogera nti gundi ne gundi yankozesa. Omwana omukulu owa baba avaayo agamba nti kituufu namukozesa. Baba ye yasirika naye omulenzi omukulu yavaayo n'agamba nti ekituufu namukozesa. Ne bagamba Kadaama lwaki tewayogera? Kati obuzibu obuliwo baba ayagala omwana n'omutabani ayagala omwana era Kadaama baamugambye asigaleyo akuze omwana oba omwana asigale Kadaama adde eno. Baganda bange, ekituufu kiri nti onoonya w'ogusalira ne gukubula. Sitole eno bwenti bwe ngifunye. Muganda waffe oyo yagenda mu kiyumba n'asangamu abaana b'obulenzi 3 ne baba wakuna, mama wakutaano n'abaana abawala 2, be bantu 7. Naye mbu olwatuuka yamala mu kiyumba emyezi 2, abaana ne batandika omusumbuwa. Tebaakoma okwo nga ne baba neyekwata dde. Baba asumbuwa, abaana basumbuwa, omwana ng'agaanye, ne balwana n'okulwanagana. Ne kituuka ekiseera baba ne babaako mbu bwe baali bagenze kukyala, aŋŋambye kukyala, ne bagenda ne bakyala. Bwe bagenda okukyala ne baleka Kadaama ewaka. Kadaama baamuleka ewaka, baba atuusa bali batutte, akyusa akomawo ewaka. Baba bw'akomawo ajja n'amaanyi mangi ng'alwanagana ne muganda waffe, bw'atyo muganda waffe ng'amutuusaako ogwa buliisa maanyi. Ne mugamba lwaki teweerwanako? N'aŋŋamba neerwanako, naye obuzibu obuliwo nti nze natuuka ekiseera nga buli lwennyambala olugoye lwange olw'omunda nika mpulira empisa bubi. Yansanga nnyambadde ekiteeteeyi kiwanvu nga sina kye ntaddemu. Nali nva mu ffumbiro ngenda okulaba nga gguse, n'ansumbulira mu ffumbiro ne twegoba, n'enziruka mu kudduka kumbe ebisumuluzo mu kisenge kyange baakiggyemu ekisumuluzo. Baba atandika okutulugunya omwana oyo, amunyogoota, amukwata, amulippa ng'amukuba wansi. Awo emikolo we gyatandikira nti baba yafuna amaanyi omwana g'abadde getalabangako. Olw'okuba nti yali tatadde mu lugoye lwa munda, baba yasanga kiwedde. Bw'atyo omwana ng'alwanagana nti yalina ekissi kyatamanya oba kaali kambe oba kyali ki, n'akimuteeka wano nga ku lubuto. N'amugamba woogaanira nkutta. Muganda waffe kyalina okukola yalina okugonda, naye mbulumi obw'amaanyi. Kyokka teyakoma okwo, aba yakasimbula bw'ati n'omwana we waka n'akomawo. Balinga abaali beeteesezza. Omwana we waka yamusanga ono mwana ali mu maziga.
n'amubuuza kiki mukubanga amunnyonnyola ate ne we yatandikira ye yajjayo Kambe direct n'agenda nako n'agamba obulamu bwe bwali mu matigga nga buli wabafuluma bati baleka basibyewo enzigi zonna ne geeti nga talina waasobola kuyita. Muganda waffe bw'atyo yakozesebwa abaana b'ewaka bonna omulundi ogutali gumu egitali ebiri gwafuuka omuzenga buli wabaawo abatambudde wabaawo akomawo ng'akomawo n'akambe. Olw'okuba nti yalabanga vidiyo nga bagamba nti Ani Kadama yasomwa n'abagulu bagenda musalya kalabba yasalawo n'agamba nti kebazze n'akambe nange sijja kujja nakambe. Muganda waffe yatuuka ekiseera olw'okuba nti yalina obwetaavu bw'essente bw'atyo n'aguma nga tasobola kutoloka kubanga nga talina waayita. Ne batuuka n'ekiseera n'essimu ne bagimuggyako. Kadama agenda okwekanga omwezi guyitawo ng'amiisinze. Ogwokubiri ogwokusatu gutuuka omwezi ogwokuna bamubuuza olubuto lwani ng'alaba nga batandise okulaba sayinzi ziraga nti omwana ali lubuto nti bagenda omutwala mu ddwaliro Kadama ng'ali lubuto. Omukyala amubuuza olubuto lwani. Kadama waffe muganda waffe oyo addamu agamba nti siri lubuto birabika bigalanga. Mama agamba nti kale mama yatandika okubanga atambula n'ebisumuluzo nti nga buli walaga atambula n'ebisumuluzo okutuusa mwannyinaffe oyo bwe yazaala. Kyokka bwe yazaala famire yajja n'etuula baba n'abaana ne beekobaana ne bateesa omwana bamuleka akuzibwe era ne basawo ne bagamba nti omwana oyo bebi taata we y'omu ku baana b'ewaka era omwana n'akkiriza nti ekintu yakikola. Ne babuuza Kadama lwaki tewayogera n'agamba yatya. Ne bakakkanya omukyala nti omukyala yanoba nako n'ava mu maka okumala emyezi ebiri ewaabwe gy'agenze omwami atwalawo buyambi. Ne basigala ewaka nti Kadama baddamu ne bamukyojjaganya ng'ate bategedde mbu alina lubuto wabula ne basigala nga bakyamukako embeera embi. Wuliriza story eno gwe wenna ali eyo ofunemu ekyokuyiga. Kituuka ekiseera mwannyinaffe ayagala okudda ewaka abagamba njagala kudda waka mpulira nkooye nga bamugamba tewali buzibu. Bamugamba bageze musaliza ya tiketi naye omwana amuleka. Kadama agamba tekisoboka omwana nge mujja mutta. Kadama afuna abamutolosa. Bw'afuna abamutolosa emmotoka ngejja epaakinga. Olwo Kadama abalaze nti akkiriza buli kimu kye baagala bamuwe air ticket akole ki. Bagonjodde buli kimu nti bamuwaddeyo akasente. Aŋŋamba Eriyani simanya 50,000 aŋŋamba esima Eriyani 50,000 bali yabi bisima ebiri awo 10,000 mbwe bamuwadde 50,000 n'asalawo omwana abalage nti akoze eki amulesse. Wamula baggulawo geeti beerabira okuggalawo yeefuula atwalayo kasasiro akwata omwana amuteeka mu kaveera asituliramu bw'ati ng'atwala akasasiro atuuka wabweru ajjamu omwana. Waabaddewo omusajja yabadde ajja mu mmotoka yeyalabye nga Kadama ajjamu omwana mu kiveera n'amukuba ekifaananyi n'agenda n'ayitawo bw'ati n'emmotoka apaakinga emaaso alabe Kadama kikyakola ki kyazzaako ng'abega. Kadama agamba nti omusajja oyo alabika yayiseewo n'agenda. Kadama ne yeekanga naye yatuuse emmotoka n'epaakinga. Ono yabadde akimye Kadama n'atuuza emmotoka kati oli teyategedde emmotoka evuddewa.
tiyatawanyira okugoberera okumanya nga muganda waffe yabadde alina omukisa. Batuuka Kadaama oyo atoloseza Kadaama amutuusa we babadde bateesezza. Awulira amawulire nti Kadaama anoonyezebwa nga biraba ku intaneti. Ye amugambye omwana wuwe mutolosi yajja na lubuto. Okitegeera jasi yadde akimye mu kimi. Baganda bange embeera ya mwannyinaffe nzibu. Yeebuuza agenda yita atya ku airport. Kubanga wonna balaga nti ye nga ye omwana muwala ali ku wanted. Jukira nti abantu beeyo tolina wosobola kuyitawo nti buli wamu ku airport wonna bakujjako gundi y'amaaso oba tolina wosobola kuyita newebikkirira otya bakubikkula. Jukira omwana gwalina omwana si wa Uganda. Okitegeera kati twebuuza muganda waffe akoze atya? Twetaaga ku magezi gammwe, twetaaga ku buyambi bwammwe. Muganda waffe yeebuuza akoze atya? Kwe bamukwatira nti bayinza omutta. Y'ensonga yokka eriwo. Naye kyembuuza tukoze tutya? Omwana wa Kadaama. Kadaama essaawa zino akuumibwa ku embassy. Naye alina ebintu ebimu ebibadde bimusumbuwa era ayongedde okuwa aba embassy obujulizi obulala. Jjukira ku embassy gye yasuze. Agamba yali alongoose ennyumba n'asanga obukebe obwefaananyiriza obwa siriimu wansi w'ekitanda. Agenda okubujjayo okubukebera. Obukebe obwo nga buliko ekigambo kya HIV era nabo yabukuba ekifaananyi. Ekifaananyi ekyo yabukuba kiraze aba embassy. Agamba tamanyi oba abasajja banene abaamukwata, jjukira baba yamukozesa n'abaana, tamanyi oba abantu banene bamusiga siriimu, naye kiteeberezebwa okuba nga abantu bano Abawalabu balwadde. Agamba tamanyi oba omwana we naye mulamu kubanga omwana we yamwezaalisa. Wano nno waasabye okuba nti ate aba embassy bongera okumuyamba. Jjukira abantu bano baasabiddwa okuba nti baliyira Kadaama, okuli kampani n'Omuwalabu alina okuliyira Kadaama, buli omu alina okuwa Kadaama akadde kamu. Embassy eyisa Abawalabu bano n'abaana b'ewaka bunnambiro era wenjogera essaawa zino bakuumibwa, bateereddwako security ku poliisi. Bwe baba nga baasiga Kadaama ono siriimu, ebintu byandikyuka naye twongere okuba nti ate tumusabira. Njagala nsooke nkutuuseko vidiyo eno ogyewulireko, naye nkusaba nga wenna agoberera story ya Kadaama ono weebale era mwongere okumuteeka mu ssaala zo, naye vidiyo gimpireka like etambule tuuke ku buli muntu. Ekyamazima agaleero go nange gankubye wala. Mwannyinaffe baamututte ku embassy era gye yasuze. Wabula bakeera ku makya embassy ekubira poliisi eyite abantu bano bonna abaku ofiisi ne bano ab'omu maka omuwala gy'abadde akolera. Embassy poliisi bw'emala okukuba ab'ewaka omukyala ajja n'omwami ng'abaana babalekayo. Poliisi eduumira nti buli abaana bonna baveeyo, bonna tubaagala kubanga mu keesi mwebali. Looya agamba nti tetuyinza kubaako kye tukola ng'abantu bonna bano tetubalina, era kyandibadde na kyabuvunaanyizibwa nnyo bonna ne bawoza nga bava munda, kubanga be bamu ku basuspect be tulina basobola okuva mu nsi, basobola okuva muno ne bagenda mu nsi endala nga tetumanyi. So tubajjeko ebiboogerako tubeere nabyo, poliisi ebeere nabyo, oba tubateeke munda. Bigenza okuvaayo bwe bityo, mwannyinaffe oluwulidde story bwetyo n'agamba nti munansonyiwa naye nina n'ebyama ebirala.
Simanyi bulamu bwange buyimiridde butya, kubanga ekyamazima bwe nalinga nnongoosa nasanganga obukebe mu sideboard, obumu ne mbusanga nga wansi w'ebitanda, obulala nabanga nnongoosa oluusi ne mbugwako bugwi. Saasooka kitwala nga nsonga, naye lumu mba nkwata bwenti akakebe baali tebakanywezezza, empeke ne zivaamu ne ziyiika. Nazikuba ebifaananyi, ngenda okusoma bwenti nga ndabako HIV bwe nakoma otegeera. Omwana muganda waffe agamba nti tamanyi oba mulamu oba mulwadde, kubanga n'omwana yamwezaalisa. Tamanyi oba n'omwana we mulwadde oba n'omwana oba bonna bonna balamu. Wabula kyennyamizza nnyo era ne looya walaayi ayongedde okuggwaamu amaanyi. Bw'atyo poliisi n'eteekawo security ey'amaanyi, abadde abasirikale 2 ne bongera abalala abasirikale 2 ne bawera abasirikale 4. Wenjogerera famire yonna n'aba ofiisi bakuumirwa ku poliisi obudde buno. Mwannyinaffe ali ku embassy. Jjukira nti babasalidde ssente ze balina okuwa. Omwana agamba singa asangibwa nga mulwadde talina ngeri gy'agenda kwebeezaawo ng'ali yekka, kitegeeza alina okusigala muno n'asobola okujjanjabwa. Ye n'agamba nti ewaka services ntono ate n'amalwaliro agagaba eddagala baagaggala. Kitegeeza alina kusigala mu nsi eyo mwali asobole okulaba nga afuna obujjanjabi. Naye kino kituwa ekyokuyiga. Mwannyinaffe ono omusango gwe bwe gunajja mu public bonna ne nga guli open, gugenda kuwa bannyinaffe ekyokuyiga kyamaanyi nnyo, kubanga gulimu okugezesebwa kungi. Ate mwannyinaffe ateekeddwa okuba nga akyalina ebyama ebirala by'asirikidde. Wano nno we mbagambira baganda bange, gwe wenna ali eyo ng'omanyi nti oyita mu mbeera bw'eti, okyunyuzibwa, okubibwa, bw'olabanga akambuwadde mu likodi, kwata essimu obenga agira WhatsApp oba osikulano ku screen recording olikodinge. Bw'oba okubira aba ofiisi likodinga, nti kijja kuyambako okuleeta obujulizi n'ennaku z'omwezi ddi lwakubira aba ofiisi ne bagaana okuyamba. Singa oba ofunye obuzibu omanya kikyozzaako. Mwannyinaffe embeera gy'alimu ekyamazima, naye waali agamba si ka ssente obulamu bwe businga. Gwe wenna ali eyo muganda wange, ng'owulira obulamu bwo okyabwagala, bw'obeeranga mu maka ng'olaba embeera erimu ekyamazima ekunyigirizza, bw'oba tosobola kwetambulira kwenyweza na kutereeza waka wooli, nja kusaba vaawo. Abamu balina omuze, abantu abo balogo, balina amajiini. Okitegeera, asobola okwambaza ejjiini n'akuta n'ofuluma nga gwatambula nalyo. Mwannyinaffe ensonga zino zikyalanda, naye simanyi ngeri ki mwana ono gyakubamu bifaanani, simanyi ngeri ki gyandikodingiramu, kubandaga waali alina security ey'amaanyi. Mwannyinaffe ye waali ali mu mikono mituufu, naye nze mugambye kimu, tadda Uganda.
asitule famire ye bagireete wano. Mukitegeera famire ye bwe bagyeta waali kiba kimuyambako nnyo n'okusobola okulaba nga abaako kyakola. Era ne mugamba nti singa kiba kizibu ekityo bakuwe empapula eziraga nti ofuuse munnansi nga gavumenti yaawo ekulinako obuvunaanyizibwa kubanga obazaddemu. Ekirungi ekiriwo nti yazaala mu bannansi nejjuka tebannagenda ku DNA tebana kugenda ku musaayi ebyo bagambye bya Lwakutaano kulwokubona ne bagenda ku DNA bagende ku musaayi kuba mwaka fanani wataliza utinezikomawo nga mwannyinaffe mulwadde nga n'omwana mulwadde. Banaye tubeere beegendereza nnyo bwe kibawo omulundi ogusooka kola nga mwannyinaffe kyakoze bwe kiddawo ogwokubiri kola era nga kyakoze ate omanyanga nti kibaddewo omuntu oyo n'agirya munda. Nkwegayiridde totoloka tovaawo kuba ojja toloka otoloke n'olubuto oyagala okulugjamu ofiireyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.